Omutume Dennis Musaazi ow'obuweereza wa Serras Ministries International alabudde abaweereza okomya omuze ogw'okulondamu enjiri mu Bayibuli kwe beesigamu okuyisaawo ebyabwe kubanga kino kikyamu era nga kya bulabe eri ekkanisa. Ekitongole kino bakola mulimu gwa kubangula basumba, abalabirizi kw'ossa n'abaweereza ab'enjawulo wamu n'okubajjukiza ku ntambuza y'obwakabaka bwa Katonda n'okuuma ekifaananyi ky'obulokole nga bwegombesa ate nga beesigama ku kigambo kya Katonda ekituufu. Ono asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abasumba n'abalabirizi okuva mu bitundu ebyetoolodde ekibuga Kampala oluyindidde ku Protea Hotel Ekkololo mu Kampala, ng'omutume Musaazi ategeezezza nti ababuulizi b'enjiri bangi bakozesa ebyawandiikibwa ne bakyusa amakulu gaabyo olw'okwagala okuyisaawo ebyabwe. Nga yeesigama ku kitabo kya Luka essula ey'okuna n'okweyongerayo waggulu alaze abakkiriza balina okugoberera ate nga anaabuulira enjiri talina kubuulira eyeekontana n'eya Yesu kubanga omugobereza akola ebyo ebikolebwa gw'agoberera. Abalabirizi ab'enjawulo boogedde ku nkuŋŋaana ekika kino ze bagamba nti zeetaagibwa kuba abaweereza bangi baava dda ku byawandiikibwa nga kati batandise okugeta ebyamagero olw'okwenoonyeza ebyabwe. Abantu bakoze effujjo omungi mu kanisa naye ng'era basoma ki byawandiikibwa. Kati kirungi nnyo okubanga tukebera nga buli kintu kyonna okuyita mu byawandiikibwa. N'obunabbi abantu balagudde obunabbi naye nga balagula ebintu nga baliwo byawandiikibwa. Boogedde ku bikolebwa abasumba omuli okusavuwaza abantu nga babasuubiza obugagga, embaga wamu n'ebirala ne beerabira nti Yesu Kristo asinga ebyo byonna ebisuubizibwa abantu. Ntegeeredde ddala nti ekkanisa eriwo ebadde yaleka wala nnyo okunnyonnyola Yesu omutuufu. Olwaleero ndaba tutambulidde ku birooto n'okusinga ekigambo kya Katonda. Wenaga musumba nabadde nsaba nakulabye ng'oli bw'oti naye nga kyayogera tekikakasibwa kigambo kya Katonda oba tekirina bukakafu mu kigambo kya Katonda. Bagamba nti ekiseera ekkanisa z'abalokole zeetereze kubanga bannabbi ab'obulimba beetumye obulokole ne kireetera abalokole okutya abalokole bannaabwe wamu n'okwerwanyisa bokka na bokka nga buli omu alabanga munno omulimba. Kasaba kugamba ekyaki abalokole otyamu kwe kenyina omulokole gamba abulimba because there is a lot of gymnastics and a lot of drama. So how can we solve that? It's going back to know the truth. Omutume Mulomi Charles nga y'omu ku bateesiteesi b'olukuŋŋaana luno alambuludde bw'ati ku nkuŋŋaana ze bategeka. He called Moses to call for him leaders or elders. Why? Because if an elder has expressly understood the heart of Christ, it is very okay for him to communicate the heart of Christ to the church people. Kizza Peter yakusakidde eggulu eno ku Rakes TV Agalero.